ya NUP erimu ne Lukwago owa PFF n'abalala abagoberera nalabye mu ne mukyala Mawu mulimu ne Nabi oyo mukyala Mawu bamuwala we mukyala we n'embaga yabadde omwaka guwedde yani eyo mukyala ne Mawu kakati ate kati omukyala ate yajjidde mu kibiina ki kya Democratic Party mukyala wa Democratic Party ate Mawu wa DPNRM sawo simbasi kitegedde NRM ngojitunze mu gundi kubera bakoze posta za bwagulu NRM wansi DP bani aba DP aba bamawo okay so katoyo mukyala Beatrice Kayanja kozi yaliwo mukyala wa Kayanja umwami nga muta Kayanja na Mawu kati Mawu yatwala muka musajja yatwala musajja waita Kayanja kati gamali alina muka yasigula omukazi kati mukyala ye Mawu Kayanja ye Beatrice Mawu so naye mu race mwali naye siye topic atibo ekigambo kyoyogera kirala erinnya lyowo omukazi ate ne bagwo ngamba mulala mukusoka Beatrice Mawu ate omusajja gwe mmanyi bamuyita Mawu omusajja omukyalo oyo emyaka 3 emebega abadde Beatrice Kayanja mu mwaka okutandika n'oguwedde paka n'olwaliro ye Beatrice Mawu ono yamulaba ng'onaafuuse minisita eno n'agamba kanve wooli omulimo ekyo nakirabako ne mu 1963 awo kaga mwena omuwala yali agenda kufumbirwa prime minister wa Buganda yalinga Mayanja Nkanje erinnya Mayanja gagenda Kayanja ne bamugamba ufumbirwa prime minister wa Buganda nga waliwo prime minister wa Uganda ntigenda ku kinene genda ku kisingako Emilia n'atagenda wa Mayanja n'agenda wa Obote ogamba Kalula Obote yali agenda kufumbirwa eri byavadda ebyo bibeerawo anyway ye order of that day so Alani ye mubaka wa ye incumbent we ye Machindi wa NUP nete bamuwa kadi mutamu wachi ndoza tiyabakolera teya delivering tebamulaba mu busobozi naye badde kala kukadala nga anonyeza Lukwaga Kalulu ate nga yena yete yasobola kufuna kadi nete yafuna kadi na nanti naye yazemu avuganya just independent avuganya nga talina kibiina era yagala ino gibatamuwera kadi gibatamuwera kadi mu kifo kyekimu naye kiri kyeganya kyannenyamiza kwe kulangira bali mwezo okugulu okwakutukako omanyi bali mwezo alina okugulu kumu nzinga ndaba atambula alina okugulu okumu akwambazaako bwambaza ajamu kubazi panchi taziwulire yafuna accident awo omwami oyo nga era yali mu bya struggles ngadduka ng'akyalinginia mu kibuga omu naye katuli yadde ku luguudo yadde kulale n'agamba nti mugenda kumwagala mube n'oyo omuntu okugulu okumu fene Lukwago tubadde mu Kampala no nga tuguluba nga tudduka nga tubuuka emyalo yasobola okubuuka omwala okugulu okumu abadduka ani abaagala twagala babeerawo ne mukola kye mukola ate mu abadduka nga mubuuka emyalo ne mudduka tubatigazaaki anti yagandika bedi campaign nze bokka oba Kampala okumbubeera omukulembeze mu Kampala olina omanyi olinamu ne komifumbi byakulwana oba nedda anti waliwo kisinziira omuntu ategeera atya omanyi ne society mojja omuntu naye matalinga kati osewanya n'obuuza yava mu society ki yalimu oba yava mu byamizannyo yali mu byamizannyo bw'ato bwe yegamba then abadde omwo mu katwe katwa omwo kati omuntu abadde katwe ebyo bye tumusuubira okuvaamu ta respecting abantu that's kama okuinsulting omuntu ku bulamu bwe kyataakera kuyita kati ne sewanyana naye tuyinza omugamba ndi enkula y'omutwe gwe si nnungi tesaana ku muntu kubeera mu kifo bwe kiti nga era yamumisiza ne kadi gwate bw'oba wakulanga bwe wakula otyo oba onoonyaawo akalulu nga wakulanga Alani era n'onvuma nti wakulanga Alani oba owedde nekyo nalabinga ekigambo ekyokutyobola ennyo anti kyeŋŋamba nti omuntu nkyevudde olaba nkubuuza yavaawa n'oŋŋamba katwe kati ate osuubira weekatwe kwogera kirungi ki mu bantu bw'obanga ddala oyimiridde naawe oyagala ozze kukubira muntu kampeyini abe meeya wa Kampala mu Kampala mwe musinga abantu aba buli nkula nga n'olukiiko lwa Kampala lwayagalako obwa meeya kuliko abalema naye akukubira kampeyini avuma abalema ne mu parliament mulimu eri akiikira abaliko obulemu kakati gwe weerabawa mwami Sewanyana omanyi nze abantu ngenda n'endowooza oba okujja kwa Kyagulanyi kuno kwaleese buli atategeera kwe tumulabidde kati raba oyo anoonyeza meeya Kalulu nti kyokka olukiiko lwanoonyezaako meeya kuliko abalema kuliko era n'abakulira n'abakiikirira naye mulema era MP oyo gyali naye naawe oyagala kuba MP ogende mu parliament otule n'abalema bewagamba nti abo banaabuuka mu Kampala olabe abantu bwe batategeera reasoning oyinza okulaba omuntu bw'ati omanyi nze dda nalowooza nga ndi buli kintu bwe kimyuka kiba kiwooma kiba kyengedde
ndowooza olaba bw'ogenda okulya hot pepper kati ye Ssewanyana si buli kitangalejja nti yabeera golodi buli lwolowooza bw'otyo oba ofudde kakati Ssewanyana bw'oba olowooza nti omuntu ojja kuvuma enkula y'abantu naawe wennyini bwe banaleeta bwe wakula abantu bayinza n'okulema emmere gye balya bw'obanga omuntu eyafuna ekizibu n'atuuka okubeera mu mbeera gy'alimu nga kyekyokulwanyisa ky'okozesa kitegeeza nti okutegeera kuwedde mu bantu bonna era nakirabyeko waliwo n'omulala era yavuma bw'atyo oyo mulwadde agenda okutuka enkya ng'alinga alowooza nti ekyo kimansa nnaku Ssewanyana oyinza okuba ng'ova gye mukubidde kampeyini ng'ova okwogerera oyo emmotoka neggwe neekutula kaaga gombi abiri ne bagamba nti ombaka gwe mbadde naye wano anaatambuza mikono naawe ne tukikubuuza nti oba onaatambuza mikono nti gwogenda kutulesiza ki atalina magulu ye singa gwe kati okyayogera ebyo byonna manyize saagala kwogera bintu bantu bye banaalabanga bya kisiru gye bakukwata gye baali bakusibidde nga mutema ebijambiya singa naawe wadda nga emikono bagitemako yatema anti nze ŋŋamba omusango gwamuvunaanya gweraagwe musango yaliko gwaliki kutema abantu b'e Masaka kakati nze mba nkimugambye kooti n'abaali bamuvunaana ate teguggwanga ate akyaguliko kakati obusiru bw'ona agendayo ate ne bagamba twakikakasiza nti gwe watema naawe ne bagamba nti kati naawe agago katugateme ye bwe kijjanga ye yatemako bali mwezi okugulu kwali wuyo mutemi bw'oyinza okwogera ebyo ng'omuvuma bw'otyo n'agamba nti eyantemako okugulu namulabye ng'ate wavunaanwako okutema oyinza kyejjirako ate nga waliwo atalina kugulu kwe nansi nagenda kugira nti bwe bantemerako nga mulengera agenda n'agamba nti yakulaba ng'ogenda n'ojja weefuula amuyamba akantu koyogedde olina omusajja gonzikiza omusajja wa NRM bamuyita Ofono Opondo Ofono Opondo waliwo nnaku emyaka ndowooza ng'ebiri egiyise waliwo omuntu yavaayo ng'amuvunaana ng'agamba nti mu myaka gy'edda ajjukira omuntu eyali abba ente zaabwe ne bamutema bamutema enkovu wano naye bwakuza alaba omuntu oyo ng'afaanana Ofono Opondo Ofono yeggwe naye Ofono Opondo ebintu ebyo ekyo tujja mugoberera nnyo bingi yakagwa mugundi bwe zityo saa mirundi ebiri emirala waliwo ne gye yagwamu eyo mu supermarket yasomage nayo njijjukira waliwo ne ye Nabbingo gye yali asomesa manya eri ya boxer kati eyo ye Nabbingo nange njimanyiiko kati ojja kugenda okoleko research ojja kulaba omusajja amulumiriza nga amulaba ebyo sagala bigenda munyo kubanga ebyo biwanvu tebiggwa alani yabadde akikosa mu ngeri yakuvvoola anti mukuvvoola nze kyenkugambidde gw'osaba akalulu bw'otyo naye nagamba nti omusajja ono lulina mbadde nga mpoleza nti omusajja bamulanga ki nzijukidde kugulu we bantemera okugulu kuveeko namulaba nga yazze nga ayeefuula nnyamba kati baba bakyayogera ebyo ate kooti neemuyita nti omusango wamwe tegunnaggwa ate nge ono gwe akujjukidde waliwo nga bamutema okugulu kuvuddeko okukwe ate gwe amuvuma kati ate gwe ovunaanibwa okutema ab'e Masaka kati noba nga gwoli mu ngeri y'okutema abantu obirinamu obukugu awo fayiro nga yongera ogaziwa kati n'olwekyo bwewanga otandika ekintu okigendereranga gye kinaggwera ekyokubiri olina okumanya nti bwe mba omuntu muvuma ekikula kye kintunda oba kinzisa nze n'okugamba bwe nti ekyo kikuyiwayo era abantu bajja kutugamba nti oyo tumuyiwera kinga ye abalema ffe tajja tulabawo era kyembalina okubuuza nti kakati abalema yabaleseewa ku ekyo ku kyeyogedde era ayagala kukiikirira kifo muli batali balema bokka era tukitwale nti bw'anaaba MP w'ekitundu w'Amakindi abalema beekaabire kati abalema bo beekaabire bonna ajja kugenda ng'abavuma ekibabeeza n'amagulu ag'ebitundu Mzee Kagato kyekibalowooza nti Kampala engeri gye bamudescribingamu naddala abo bavuganya nti wakubuuka myala wakulwanagana wakusika eyo mentalite yaabwe balwanye naani ye yalwana naani okubeera MP kati bw'omala okussa amagezi amatono g'olina kale mu kintu ekyo n'olaba kye mwakola kireka ate bwe kintu kye muvuganyako nga bwetaagisa bawagizi there is no need to insult anybody tewali kyetaagisa kudda ku muntu omuvoole naye oba yakula atya oba atya ate ate bwetuukako n'omusajja yafuna obulema nga tabweyagalidde yakeera ku makya n'ava ewuwe ng'agenze ku mirimu
ne bamutomera n'amaliriza nga ali amputated n'okulunga bakutera kakati omuntu alinga gundi oba yakoma mu kyakumeka nga asoma simanyi be bamu kwabo n'abatalina bitabo naye nomanyi n'ekintu butaba na bitabo kikubuza enjogera omuntu omuyivu ate ng'oli mugunjufu biba n'enjawulo omuntu waba omuyivu ate n'aba mugunjufu omuyivu asobola okuba nga si mugunjufu ng'okuyiga wayiga olw'okuba nga wali osoma bisomi naye nga bwe mwakulira society mwe wakulira nga si bagunjufu teri muntu abeera katwe n'abagamba nti ndi mugunjufu nava katwe tekisoboka kuba buli omu addawo anyhowle bw'ayagala bw'ayogera ekintu kubanga he has nothing to lose bw'ayagala bw'addamu abantu bw'ayagala bw'agayiza mu bantu abeera nga street kid byayambala abanga muyaye ne bw'aba avuddeyo ko n'ajjako eno mu bantu ab'enjawulo era teyeebulizaayo gwoba oyagala laba mu kibuga mulimu abantu nga nina juli twayomala musaidi muga omufumita omuggo gw'onfumita nga tudde mu taxi naye nga yalowooza nti omuggo gwakutte kikulu kati ebyo bye biteebulizaayo nti lewo otambulako era akantu kajja kakati abantu bwe batyo bwe babeera okuva wa gy'avudde so kino kirekawo balimu ezo squads zeyongedde kuba nsomye ku comments nga ndaba ate abantu beyongedde okwagala anti abantu bajja kwagala balimu ezo talina buzibu era takeerangako ku makya n'agamba ndi singa mukama katonda onnemaza nze nange nafuna ku accident era oli bwe mba ntambula asobola okuntegeera antegeera kubanga era toyinza kusigala naye manyi sasa engeri gye wali omusirikale nze mu lutalo saakubwa ku sasi guwakubanga era saakufuna wadde akati akankulubulako wagenda weeganze tewali ku battlefront ne bwoli abo bonna abalwanyi bajjeno bani tebaaliyo naye nkugamba nti mu lutalo gwe tolina magezi gooteekamu obutaku bwa ssasi katonda alina bagamba nti bano bagiyingidde olutalo bano badda bano tebadda oba wali mufumbiro nga mutemugende kale katukitwale tutyo kuba abatategeera bwe balowooza nabo tubawa omukisa ogukola ki ogusanyukamu naye nze nkugamba bwe nti mu lutalo kiringa golooza nti kati abaana abafudde bukya bino ebyobufuzi bitandika olaba ne mu gundi zennyini walinga okusunsulamu mu bibiina ebyenjawulo mulimu abaafa era babaamu n'abaali basusulire okutta abantu bangi balwanagana bwano wakalwashande ne Ssekikubo tebaafiiramu baali ku front line kati kimadde ngamba kubali abatategeera nti nabo bafunire omukisa gwabwe ne bakola ki ne basanyuka olw'entegeera yaabwe naye bakikusibako so bakyanikiza mpola nti wali mufumbire nze sikirinaako buzibu ekyo manye ekyo kifaanananga bonagamba nti Uganda yabadde esamba oyo yabadde ku benchi gwe kale kitambulirako butambulizi mu kooki etwala abazannyi oli yagibaddemu n'atuuka ne ku kisawe n'atuuka ne ku benchi n'atuuka ne mu dressing room kati gwawo wooli bukyozaaliba olina emyaka emeka kati nze gwabuuza n'emyaka gya Uganda 37 wakagendako abajaasi we bafumbira emmere yaabwe abali ku mission ng'ey'olutalo emirundi emeka kakati boddeyo n'otikkaaga nnyo nti oyo yali mufumbiro naawe nkwewuunya nedda sigamba ggwe ababyogera actually bakikusibako ggwe nedda nze sifaayo muzeyi Nadduli mbuye Nadduli yali mu byakujjanjaba genda kunsiba kuno gaddagala bw'obeera nga ggwe oli ekibiina ng'ekyo kikuteekamu obwesige ojjanjaba abantu baakyo naye nabo buvunaanyizibwa kakati gwe awooli njagala otuma omwana wali soda amuleete nga amaze omusaanukula mufuse mu giraasi omunywa sisobola nga simulabi naye bwe baba basobola okwesiga n'obeera mu ffumbiro tolaba nti obalevo eya wagguluko mbera wali ne Janet Mukwaya mwe mwabeeranga ate mu bantu b'otazanyirako ye Janet Mukwaya hajati Janet Mukwaya abo ne bannalweiso ezo levo ndala ne ba Victoria mulimu abantu b'otalina omanye okumanyiira n'okumanya abantu baale mu byawula kati naawe bwe tujjanga wano bwe tuwogera bwette olw'okuba omumanyi ate otandika kumumanyiira batandika akamanyiiro mpolampola bwe batyo naye ate okumanyiira tetukitya tekitulaga bulazi nti omuntu yakulirawa waliwo omuntu eyabadde amumanyiira mumanyi yegondi yali bwati yali wa yusi simanyi yali n'ayogera nti obwagamba nti nze mu mwaka ogwo nali ndi musajja nga nina n'emirimu gye nkola kati mbuulira omwaka gwe nabeera ky'ogamba nga tagumanyi ne mugamba ne bw'ojjayo kintu kyonna kiraga nti oba oli awo nakirimuuko nga talina bujulizi
era yazera kama ndi musajja muvudeko si kyadda munyega kubanga ate benagirenzo munonya akatenga munene. So wechiba bali mwezo yebambye ebintu byabikwata pole. Omanyi omusajja oyo abatamutegeera mbasaasira. Ulamula bano na yajjula. Ajjula. Era olumu ogundi ayinza okufunayo huukuye. Eno zenkubuulira zapa oyo tamanyirwa oba bali mwezi akankuba ebikonde mu lute enundi emeka walwe musanga nkuba ekikonde ate nja mugama kuongere omanti mumanyira nnyo mulowooza musajja wange bali mwezi omusajja wange nze mwagala lwekyo kiringa bwe njagala ono musajja ono agamba nti gundi Sarah is Luzi mwagala okamala oli timu Luzi nze mwagala nebino byalangira abantu ne abalangire gwe kyoba okola kola ove mu mbeera gye bakulangiriramu abantu beyagenda naawe ebintu ne batamulonda. Kati lwakyo bw'obeera ogenze mu toilet ate tosabirayo katogo kola ebibeera ebyeyo bw'ogendewo omuntu nti nja kuwa kalulu mpa ssente n'azikuwa naye muwe kyeyakuweeredde ssente ze kifaanana nga buno obuwala oba mu bulaba nze ngenda ne mbuwulira nasanga luli nali nnina wentudde egayi yansobedde twakadetinga ennaku bbiri mbono ngende tusule naye maama ne mubuuza amangu ago nti nga gwe chipusi n'enkoko tewalinze ennaku nnya wabisabiddewo byo nga tewadireyingamu abayaaye bwe bakola ebyo bwowulira ngo avaamu ebyo ebigambo bw'oba gwe kyoyagala nga bwakusaba omanyi onfunirayo 100k gwe kasoozisaba gwe ng'ozisabirawo tolinza feeling tolinza kizozize zozaagalirawo se noli muwe kiche kya kakati bwoba banye ebayera gundi mpankuwe nipa nikupe ndiyo mtindo wa Kishasa mpankuwe yenkola y'omulembe oba yenkola yali obugendera ko obumba ate soka ompereze ku nzandi nibukati ate mbwagazaaki takola zaddi lwagenda kujjamu toteekamu ate era kyonna kyonna ekiddirira ng'omuli akutadde omusabye ssente n'azikuwa gwe n'osikattira ekiddirira kyonna kyonna kikusaanira kikusaanira kijja kino kiba kinene taba muntu nze mbulaba ntera obusanga ku bivvulu nga babuwalula nga babutwala sikataasa mugamba nti muwere nga bataano mukatwale kamunywedde kaze ne banne nga basatu ate bwansobera bwe bakayita ogenda n'okayita ne kajja I'm coming with my friends Tracy, Elliot, where are you? I'm going to meet my chisimanyi. Ne bujja bukubbe. Nze sifaayo omanyi ne gundi Sebadduka yabugira yabukole buli bayita oluwala olunyonyonsi. Yajja n'abawala mukaaga banywe Sebadduka. Sebadduka yete yafaayo n'agugula. N'enkya baali awo ne lukuba essimu nti tujja kwolwo yaleeta aba. Yaleeta banna. Kati Katonda n'agamba naye mbasala magezi mwempita. Katonda n'amuleetera ekyafaayo omuwala n'ayagala kugenda ki emmanju bw'agenda emmanju ono n'atokota ebigambo naye agamba nti ebigambo byeyogerera awo tali biddira era bagenda okumaliriza ng'atuttemu buno bunne ng'atuttemu ono omuwala nga amuwasa agenda obbiwulira nti embaga yabadde yaggulu ng'alaba bamulaga bifaananyi nti ate guwa musombanga kati oba gwe bakuyita nga tomugyamu abaana abajjamu amangu gye bali ng'akeera bukezi n'agamba nti singa nfuna ngambako bagenda ne kubasawo abaana abawala ntambula olunaku lulamba nga teri annyezeeko bukati bw'afuna amugambako nti onzijamu nti ye bagambe kati abamu bateekawo ne biidi nti nze njagala ssente bweziti ekyo nga oyo ye akugamba nti tukkaanye nti ye nkujjamu wenkugiramu buli omwala akwata lirye teri kulwerondoola bwe tusingana okujjako ng'era tuddamu buzzi nti oyagala nkuggyemu ng'era tutegeeragana gundi oye kojja kagato oyina ekigambo kyetera okwogera n'ogamba nti okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuyina ebintu bingi byekutulaze ate kutulaze abantu be tubadde tuwa ebitiibwa bulijjo n'okutya nti bagezi nnyo we balagidde obusiru bwabwe obusembayo nalabye omusajja mu kibiina kya DP alinamu obukulu obw'amaanyi era yaliko n'omubaka palamenti e Masaka eyo n'abeerako omubaka palamenti mu palamenti y'omukago ogutugatta gwa East Africa eya IALA mu DP vice president wa Democratic Party munnamateeka muyivu nnyo muyivu omu ku bannamateeka mu Uganda bootandikirwako ekyokuba munnamateeka gitwala nga qualification yakubeera atategeera
Andi fetuloza nti bulina mateeka wana mu Uganda beita na balandi friends. Anti obeera landi naye nga toli mugunjufu nga totegeera tebagamba nti nno musajja asinga okutegeera. Omuntu okuba civilized n'okuba educated birina eki ate n'okuba informed kiba kirala. So nabyo musajja bamuyita Fred Mukasambidde. Fred Mukasambidde agenda kuvuganya ku parliament ebuweekula. Naye yakoze ekintu kyembadde ndidde okulaba. Yagambye nti agenda kulonda President Museveni waggulu ku kya president. Then eno wansi agenda kweronda nga ye. Then naga nti abantu bebuweekula basazeewo nti bannabuweekula bagamba nti waggulu president ku level yombaka parliament balonda Mukasambidde. Era yakubye posta zenga ziliko Museveni naye. Yoyo munamateeko anti kyenkugambye nti okujja kuona ogundi kati abantu abasinga obulungi kye tulina okumanya abali ku opposition abeyita abebibiina by'opposition kati ate opposition bagivaako kati olubali kibali mu kati balwanyisa Kyagulanyi. Omanyi abantu ate balina ebintu bye batayawula. waliwo abantu ba mirundi esatu abalwanyisa Kyagulanyi balala, abalwanyisa Bobi Wine balala, n'abalwanyisa Sentamu balala, n'abalwanyisa enkyukakyuka. Kakati ogenda n'olaba olinga ayagala nkyukakyuka naye ng'ate alwanyisa Kyagulanyi. Era kyova bakiviiramu n'abantu abamu okuvaamu ekigambo ky'obusiru ti abo tebazze kulaba Kyagulanyi, bazze kulaba Bobi Wine, bazze kulaba muyimbi. Kati abo kyekiri ekyokugamba nti gundi bwe yajja kati ajja kulaga nnyo abantu bangi nnyo ekibadde kibasiba okubalaga nti tebategeera kati kyabikkuse. Era kifaanana nga kye nagamba nti gye buvuddeko emyaka mingi nnyo nze bukyantandika kulaba byabufuzi nga Buganda bwemala n'oba ng'ogenda mu kalulu n'etakugamba nti etakwenda osinga nga ogwa nga Buganda singa ebatevuddeyo okuwandako ddusu ekigambo ekyangu. Naye kakati abantu abamu bakozesezza ennankani eyo akadaala ako aka Buganda okuvumirira Kyagulanyi. Naye abo olw'okubanga Kyagulanyi okujja kwe tekwakira bukeezi nti yali atambula n'avaayo. Ekyo ekintu yali yakitegeka dda yakikolera emyaka mingi okusinga mmwe gye mukikolera okumulwanyisa. Kyagulanyi okujja tekirinamu yezimba yeka nga talinaako taaki yabwaka. Ennyimba ze yayimba nga Buganda yaziyiyanga zaali za nankani waziwuliranga akalulu temugira bannaye temulwanagana eddembe biki yabiyimbanga nga Buganda si yebigira. Naye kati waliwo abamwagala n'abatamukola ki n'abatamwagala ne bakoza platform eri ya Buganda. Kakati Kyagulanyi wabaako gwaddamu nga abadde amwogeddeko olwo nga bagamba nti ovuma Buganda. Kati nenkubuuza nti gwe wabadde omuvuma on behalf of Buganda. Kiringa we nalaba omusajja yamulemezaamu nga bwe yabanja Kabaka mbu yalaba Katikkiro mu kamwa mbu yabanja Kabaka aliwa. Naye nga interview yali smart. Waliwo omu ku bakozi b'Emmengo gwe baabuuza ebintu ebyo n'agamba sipatire buuza Mayiga. Naye baamubuuza question yemu n'agamba nja kweyambisa ebigambo by'omukozi w'Emmengo omwe yagamba mubuuze Mayiga bwe yakikoma. Naye n'akimuteekako yalabye Katikkiro mu kamwa yalabye Katikkiro ogamba tebamulaba mu kamwa. Katikkiro ffe gwe tulina okubuuza ebikwata ki Emmengo Kabaka waffe Ssaabasajja. Kati ate n'oyo agamba mbu tolina kubuuza Katikkiro naye atubulire gwe babuuza. Omanyi n'abantu abamu baagala kyenkugamba nti okuva lwe yajja bangi nnyo bajja kumanyibo kutegeerwa nti tebalina magezi. Buli sekite tujja kutegeera abaayo. Abategeera n'abatategeera tujja balabira awo. Kakati gwe njagala ombuulire ng'obadde oyagala kulaba headmaster bw'obuuza sekuritale we oba okoze ensobi ng'agamba nti ate obuuza otya ebikwata ku headmaster ng'obuuza sekuritale yenda obuuza omusomesa wa SST obuuza eddoosi ng'ate wa sekuritale headmaster headmaster gw'olina okukola ki okubuuza ebikwata ku ki bw'oba obadde oyagala kumanya akawunti ye ya ssente bw'eyimiridde bw'obuuza financial controller toba mukyamu kwayavunanyizibwa ku by'essente. Kakati abantu abamu okutegeera bwe bakuzigidde omuntu n'agamba gwe buli lw'obeera nga alina w'orizoningidde okusinga entegeera ye ng'agamba nti olumbye Buganda. Kati gwe bw'omubuuza nti gwe byonnumbyemu ng'oyogera naawe obadde oyogera ku lwa Buganda. Buganda yekusindise nange njaŋŋange ate abanaakola ebyo byonna era ku luno ababireeta mbu Buganda tekoze bweti tebakoledde bweti Bobi Wine ojja kugira bwoti Buganda egize bweti mujja ggwa nakyo
Bobi Wine si wa kusaaga ekigambo kyondaze ezikiza Buganda yasemba kusindika baseggona bampoga mirembe giri banambo naye mubalaba bagende era bonna baba bewogomye mabega wono ngera we balwanira ate mwene mulowooza ndi yeye wa wansi kumwe aya babakira kitegeeza nti yes kati abamu yabajeyo ensi ne bamanya ye ne bwoba olina emyaka manyi bwe bagenda ne balowooza ndi musajja mukulu oli mukulu naye ekyo tokirina amafuta ago togalina naawe otusajjalazo otukima eno abamu ne political career zaabwe ezafiira ddala tebaddanga ngulu ate mulina n'omukisa wabanga oluwedde yakulaba n'agamba nti genda na kino otherwise yandibadde atwala ba agement talina nsobi mu kutwala ba agement kuba abantu abakulu oli agenda n'agamba nti nze kati njagala kugira bwe ndi naye nze nkuze iti kati oba okuze gweoyagala abasigadde waffe abaliwo abakyaliwo tube tutya katuteekebwa ategeera ekyambidde okutambula n'NRM n'okulangira mu lujjudde nga wa opposition emanyikiddwa nti opposition ekibiina ate opposition etya muleme kwogera bitategeerekeka oyinza ogamba nti no ekibiina DP nga akikulembera minisita mu gavumenti eno nti ate opposition era bw'abanga oli abadde wa DP najja bw'atyo nze sirina budde bwe mmalira ku ekyo mba mmaze okulaba bwe bagwa n'alangira ningenda kulonda president anti kyekyo waliwo noli era ne minisita yali akulira ekibiina kya DP era naye ebigambo ebyamuvaamu wabiwulira kati oba okyayagala ki yatematema bubiina nagasema waliwo ebibiina ebiri ku mazima waliwo ebyaddala waliwo ebisaagasagamu kakati oyo nga minisita era agamba nti yakulira Democratic Party mu Uganda n'ekiki n'akiteekamu ebyo ebisaagirira ebiri mu bufumbo n'NRM kati omanyi omuntu ali mu bufumbo n'abali mu mukwano bonna babeerawo omusajja oyo bamwagala gwe baba bafumbiddwa ne gwe baba balina ne gwoli fiyanse nti nze ndi fiyanse wooli mwina omusajja muba mumwagala mukyala wo oweeka ali mu bufumbo aba amwagala naawe amwendako naawe oba omwagala so bebyo byabadde yebuweekula omusajja yakitulaze mbu bagenda kuwagira nedda ekyo mubuweekula alina kyayo kyabala anti mwe mulina kye mutamanyi abantu abamu kati oyo abala abantu b'omu buweekula ababadde bawa bulijjo owa NRM baweye kyabala nti temwategedde nagambye nti pulezidenti njagala gundi agala kusikabanira eriyo gye bagamba nti kuba bagamba mbu eyo yesingayo NRM Strongholds eriyo ya NRM bwekula akatundu akasangibwawo bwekula kali eno mu saidi mu mawogolo eyo ali mawogola zano obunjonji nkamanyide no ngamanyi kali eno miti yana mubende eyo anti bwegende eyo mawogola saza lyetongodde kati kali mawogola ya oba NRM nnyo ba NRM so twabale nalabye ku musajja wo muteketeeke alina bwe yabadde ne bamugoba kulaale nadda mu motoka oba wakalabika akatambi nakalabyeko ng'addayo wansi nga munyivu ng'ageza omanyi waliwo kye bayita omwera mannyo teguba muti kati gwe yawalampa guba gwefaananyiza jirikiti kyekigufulo ogw'enjawulo gubako amaggwa amasongovu ameeru gulinga omuti gwa pamba gubanga bwolaba omuti gwa kibeere kibeere ngumanyi naye kati guno gw'amaggwa gaagwo gaba mayeru nga mawanvu bwe gati tegulinnyika kyekyo buli omu kyakugamba nti kati onaaguwalampa oti ogwo guba gwagala kwefaananyirizamu omuti gwe bayita n'ogwakasaana n'ebikoola bye bimu naye guno gwo guba n'amannyo nga mawanvu gati galinga roza gundi blade so kati yawalampa mwera mannyo gundi ebigambo bw'obanga olina kyogenda okukola kyonna bwe kibanga n'abaali bakutaddeyo naawe bakugamba nti mukwano nedda kati ate n'oyagala owalampa ono gwe batadde mu kifo olw'okuba bamutadde mu kifo gwe kyoba okola nga bw'ogamba nti oli muyivu gwesimbawo n'obuyivu bwo n'obwolesa n'okola ebyetaagisa omuyivu naye bw'onaagamba nti owalampa ono ate gw'ogamba nti si muyivu buli omu ajja kulaba nga gwe totegeera ojja kufaanana like nga bw'onaagenda mu mbuzi nga zoyogereramu oluzungu n'oleeta ebikokyo eby'omu luzungu naki ng'oli mu mbuzi balaba nga ate gwe embuzi ennyo abaganda balina erinnya lye baakuwa emputtewutte kati gwe balaba nga ate gwe embuzi ennyo abeera mu mbuzi n'oyogeramu oluzungu bagamba nti ate kwonna embuzi yeeruwa nga bali bagamba nti yeeri eyogera oluzungu abantu balowooza nti okuba omuyivu kikubeeza n'amagezi gabeera mu bantu kati ye emyaka gyonna abadde muyivu abantu babadde akiikirira lwaki tebamwagala
nange naye bonya bwabanga abantu okakasa nti badde bakwagala lero badde bakiikirira ate buli wodda bakugoba boko kakati babagoba oba omaze okumanya naye ate abantu abamu bakyayiwa ssente era mbu bajja kunnunda bakiri bajja kunjirira bati bano bajja munkubira akasa bano bajja munkolera bati nkugamba zonna zijja kuyiika naye tajja kuwangula ayinza n'okubutabeera wakusatu Segona kyekikubuuliridde wano omuteeketeeke ate oba kati bwe yasoose okubala ali kyekyabaddewo kati baani abanaabumu nga beyasookeddemu yasse wansi baleme awokubiri weyazemu kulabikira yabadde kalale katono yakakubye maka obaga muntu aga nali minisita kabaka yanondanga n'emyaka 27 kakati n'owutta nawe yagambye bati yagambye kabaka nanonda mbeere minisita ku myaka 27 kati mwagala kabaka gwawadde ebbaluwa kubanga ayimba oba mwagala gwawadde obwa minisita ani kubonna asinga okumotivatinga singa kakati tubadde twagala bantu babuulira abantu nyimba bannaye mukole okusoma kulungi muwulire abazadde mukole ekigoloza singa walukaga ennyimba ezo zonna zabadde akola aziwandiiseemu butabo gwe ng'ojjoje gyembeera mu kuba nti nze ndi mu mateeka baki esala wabeerawo awareness yonna ya public awareness biki tetunoonya ate munnamateeka temuyinza kunoonya munnamateeka takola tunoonya walukaga nti walukaga mbuuliraako mu amateeka gennyini ge babadde bakozesa okuvvoola obwakabaka bennyini bannamateeka batya byonna ebintu kumugyawo bwakabaka kukola ki tebayita mu mateeka bennyini babikola wano kati ekiganyisa kabaka okuba nti asoloza emisolo si bannamateeka kakati ate ng'olyoka onyumyaki nga waliwo amotivatinga nti amannya ga kabaka gali 720 gegano amasaza gaabwe gegano amannya ge gegano bannaye n'ekirala muganda aba n'empisa mweyise bulungi ng'ogamba mbu ate oyo ye mukyamu okusinga ggwe yagambye kabaka okuwa akatiibwa kassa kuba kyebadde agezaako nti kati mwagala oyo kakati naye tumutenda obutategeera bwe kiba nti ogamba mbu kabaka okkulwa akatiibwa kassa kati kabaka guvoola nti agaba katiibwa yalabye kabaka mukamwa ekyo ki self explanatory ate omuteeketeeke olowooza nti bwe bakuteekateeka kitegeeza nti gweotegeera bateekateeka ategeera baba bakuteekateeka ki byonna oba obimanyi eri omwana atategeera n'omuteekako coaching n'omwongerako extras n'osasula abasomesa tasobola kwenkana n'olredi ategeera asobola okukola ekintu nga tebamugambye nikola kino oyo omuteeketeeke bagamba bugambe nti bw'oyimirira wali olaba obuwala obutwala ebimuli nga abakulu batuuse bateekateeka kateeketeeke naye ate eriyo abantu abaakula nga ye ekyakimanyi nti bw'ojja nsobola okukola bwenti nenkola bwenti n'ekyo okuteekateeka abaana nti aweeyo ekimuli balina gwe bakikoppako nga ye yakikola bukozi waliwo gikyatandikira so bwato bwe yabadde nga oba osobola kakati naawe tosaana bwa MP tebukusaana bw'oba osobola okuvvoola kabaka gwe yawa ekitiibwa ekyassa kati ebitiibwa bibiri ye kabaka bwe yamuwa minisita n'afuuka ow'ekitiibwa kabaka bwe yasiima oli n'amufuula ssa kakati baminisita ba Bungereza abaali babaddeko baminisita ba Bungereza ne bebaawo ebitima ebyassa nga Ferguson oba ba Beckham ani asinga ekitiibwa wassa kati oyo ajobo gyaki ne muno mu Uganda era bw'olaba balina ekitiibwa kya Ssaabasagoldo ne bava muno balaba kakati oba ojobo gyaki kati gundi oyo yasoma okusinga wava muno naye Gordon olw'okuba ssa aba ku level ndala n'olwekyo bw'oba omuyivu ate omanye obugunjufu we bukoma bannabyabufuzi abo ng'ebigambo bibabula ne batandika okwogera baagadde anti omuntu bw'abeera munnabyabufuzi ng'ate alowooza nti muyivu aba alowooza nti olina kuvvoola balala okulaga naye naate weerabidde nti bw'ovvoola abantu bw'ovvoola kabaka gwawadde ekintu kye ng'ekyo ekyobwassa manya nti abasinga obungi si bayivu banno era bategeerera ku levo y'oli gw'ovvoola otambula butambuzi nabo naye nga bakutegeera dda naye bakutegeera dda omwajirira muwoleza mbu eyababba yeyanziba okekita atya amega amaaso ati eyababba yeyanziba atubulireyo omuntu omu gwe yali ayambye nange nkuleetere Walukaga be yali ayambye Segona ateeka olukalala lw'abantu babadde ayamba mu constituency nange muteereyo olukalala Walukaga babadde ayamba ebisanja bisalenza kubanga talina bakutekeeyo anti kati gwe mbuuliraayo nze kiringa kakati bw'olaba wano mu Kampala oba bwe nakyogera abantu banandaba bubi tukulira abantu nze njagala oli andeetereyo olukalala nga kuliko abantu aba basatu nti Lukwago yabadde abayamba
emyaka gye yakabeera oba yabeera kampa gundi wa Central emyaka 25 gye yabeera gundi wa Central MP n'emyaka gy'abadde meeya nti oba kale kuba sikaala zonna meeya abazimanyiiko ambuulire nti yaziwa ku bantu gundi kale atubuulire be yawa emidaala egyo bwere mu butale kuba yabadde mu kibuga wano nze kati mu butale bungi abandi angambe nti nayambako badna manyi utaya yasomanga wali gundi oyo lukwago yasomanga wali mu Kampala Student Center wano nga ku Road Development Center awo eryalinga we yasomera awo naye ambuulire ne kale ba obi banga abaawo gundi ne gundi muyambyeko nti abantu betambula nabo kati munina abantu betumanyi abantu ate Katonda n'abayamba era bombi bakola bali mu kampuni egi ey'amateeka ge kati abo oba we waliwo omuntu omu yagambye nti abasajja abo bagende badde mbateeketeeke butesesero faamu yaabwe bagende bawoze oyo n'oli era waliwo n'omulala ali Masaka kati Mbabaali baba naye ali mu ttiimu yaabwe bonna baali bwamu naye teyafunye kaadi anti nkugambe naye nno Mbabaali oyo mwagala mukwano gwange naye musajjawo nze nakola akalango ke nga agenda okuvuganya sekandi era neyazoganya nnyo sekandi n'amuwangula ate ne bikibuka oluvannyuma naye teyansasula anti kakati awo olabira obwesigwa bw'abantu beebo watakuweeraawo mu nfo kakati akalanga ako twakakola na Edi yawe nkakolera kamwokya wali nenkamuleetera keyatambuzanga ku bizindaalo nze nakakola naye mwami Judy tewansasula badde nsirise mukasale mukaweereza mwami Judy abeere Masaka naye ng'akyegedde nti alina amabanga abo babiri era waliwo n'omulala weeruweero naye munamateeka bamuyita abafuzi bamuyita Ndawula Ronald yali ssente wa disitulikiti y'Eruweero era we yabeera ssente wa disitulikiti y'Eruweero nze nalanganga ebirango emyaka gyonna gye nali ku mpewo yawangula muzeyi Nadduli naye nze nalanganga ebirango by'amasomero ge Everest Primary School ne Everest Secondary School n'embiranga emyaka 2 teyansasula nga bantu nabyafuzi abo mulina ekintu temuyamba kakati naye ekyomukiso ekyaleeta Ndawula era aluguddemu kati nadda Luweero gyembeera kati amafumo osobola okugamutuusaako mwami Ndawula nsula Lukomera kati ndi gyoli kakati awo ogenda mulaba kimafiya namukubirako esimu n'agaana okukwata emirundi gyonna kyevudde njogera era wano nkubye emirundi over 30 times nga tagikwata naye Ndawula mumutuuseko obubaka bwe naye abufuna Ndawula naye simanyi ngate wali n'omuvubuka gwe yankwasa kyavaamu nga naye takyakwata simu zange ng'ate yagamba nti akolagana n'oyo byonna payments biki bijja kugira nze nenkola ye amala okulaga omuntu agenda okukolako n'amaana amuyita emabega namugamba muwanvu ye buwanvu ne mu paaka takyalimu omuvubuka gwe yandaga yalinga akola ku mmotoka ze bwe ntyo ne muvaako kyenvudde njogera bwe ntyo kubanga nkukubidde essimu emirundi mingi era kati mpozi ye gundi newuba mu ofiisi walinga ekyali wali ku London Chambers aliwa oyo Judy London Chambers awo ku Wilson era nakwekweka nga simusanga simanyi oba yalinga yayikwese naye mu Kampala abeeramu anti kati bw'aba teyafaayo omanyi omuntu kwolabira omuntu mulamu kunoonya gwaba amubanja kumuwa ssente ze oba kugamba nti yebanaye gundi jangu babe yayitangamu okutuuka okuntuukako mukolera akalango baaliwo teyaddamu bayitamu amanja nti gundi obanaye amanja ne gundi gwe yayitamu teyaddamu kunnyega mwami Ndawula kakati bibyo abantu bwe batambula beba nabyabufuzi baffe ebitabo Walukaga yatulaze empapula ze ebigambo byabadde bingi nnyo Walukaga yakola machiwa entry anti abantu ababadde n'ebigambo bingi bebaani ba concerned citizen bayita waliwo omusajja yamuwabira mbu yeyita Jesse Mutuuze mbu yawabirani Walukaga nti ebitabo bya Lukaga nga abibuusabuusa anti kati that's stupidity of the highest level nga kati gwe tokakasa bitabo bya Walukaga ate towabira Walukaga owabira bamunominatinga nti abirina owabira akakiiko ebyokulonda nowabira akakiiko kaini yupi akamwa kadi nowabira ne gundi ne national gundi haya gundi national gundi higher institution nayo nogiwabira nti ya proving actually kyogedde waliwo bannamateeka abawabidde NRM bawabidde akakiiko k'ebyokulonda nga baagala akakiiko k'ebyokulonda kawanduukulule oli omusajja oweeri egundi Ajumani Moses Ali
bagamba ono omuntu takyasobola ali insane takyasobola ne bawabira ekibiina kya NRM muddira muti omuntu afanagana bw'atyo ne mumuwa kaadi ne bagenda nti ani gwe bawa kaadi anti oyo Moses Ali gwe bawa kaadi ye Adjumani West nina lwe namulabako nga bamuwadde akatambala okwesimula ekikolwa kye yakakola natya naye yakoma okwogera kyeka awezezza emyaka 2 oba omwaka takyali mu mbeera ze ez'obuntu abantu bagenda mu parliament bagenda kukola ki kuteeseza abantu kati atata amaze emyaka nga 3 nga tayogera ate gwe baagala okuteekayo eyo district ng'eri bubi bagita Adjumani West naye neyo district nayo oyo kati yabasinga okutegeera ayinza okuteesa okujja okunominatinga okumunominatinga wali ku NRM teyava na mu motoka lwaki bamunominating Dr. Tango Doi yajja wali ku lwaki bamunominating anti mbabaji wasindika kakati singa gundi ye yajja kangambe Shamimu Malende yazze n'akomaawo ku gate nominating yandize tasobola kujja ngakimachi kakati ebintu ebyo bikola ku bantu bamu ndowooza immunity eri ku bantu bamu akamyufu okulonda akamyufu akaali ak'NRM ak'omu mugongo ye baateekawo katebe nga tasobola na kutuula dakiika ziwera 5 so bannamateeka bali bagambye NRM mwakola nsobi okuwa omuntu afanagana atagisobola kwogera ate nga palamenti yakwogera nakashuka ebyokulonda mwe muddira muti omuntu afanagana bw'atyo nammwe ne mumunominating agende avuganye era awangule abantu abateeseza era bo nga bagamba nti Segeza constituency egenda kumala emyaka 5 nga talina muwere mubaka ajja kubawo ng'ekifaananyi nga talina muwere nga tabateeseza bamaze kakasa nti tasobola ddala kwogera oba kutegerera district constituency abadde gyalabika videos zibadde nga zijja zimulaga ng'embeera gy'alimu teraga nti no akyalimu ki nti asobola okwogera so kyekyo naye kakati tubadde ku ki eri Walukaga ebitabo bitwabirabye yabiraze yagambye yakola yekikuta na senior kakati anti ye tanagambako nti agirina wabula kye yagambye nti ye yagambye nti teyagikola teyagikola era akkiriza etanakyekiwakanako naye naakola machuwa entry baba yagikola nti kakati mugende mubuuze gundi nti ddala kituufu National gundi Council of Higher Institutions bagibuuze nti ddala bituufu biri equivalent ye oba nedda bikkirizibwa naye yatulifalengere ku bantu ababikozesezaako ne generation de byakozeseza era naye yafunye degree ye n'okusoma yamaliriza enkumba n'okuvuganya yafunye kadi ya NRM era bamunominatinze agenda kuvuganya ku bwaka bwa parliament Catherine Kusasira naye yakozeseza Seruga agiri mu gikozesa yo machuwa entry n'abala bangi abagikozeseza so yagambye nti bano abalowooza mbu teyasoma babiviireko anti kati boba abalowooza ekyo bakiproving nti yakola ki nti teyasoma ye kasite ebiwandiiko yabireetedde abali concerned abate kukola ki abavunanyizibwa yabibaleetedde kata esuubi Seggona lyabadde alina nti oba namuwanduukululira ate Seggona yawanduukulula yakifunamu anti kati ye kyaba akola ye yesimbewo agenda ayongere campaign ng'ezo ziri mwakuŋŋanyiza abantu ne bamuwuliriza bwe batyo zaabakwanya agende bamulonde anti kati wabanga yafunamu ate abantu bagenda waali ate kati olwafuniramu wanga tebagenze na gyali ajja mu motoka kati awo omanyira kye baagala abantu omanye ekintu what goes round kakati kyakomyewo nti naffe eyamubba ye yatubba yali alowooza naye naffe kati eyamubba ye yatubba ebyo bwe bibeera abantu nze nabagamba nti mulina kubeera bantu balamu mwegatte mubeere wamu buli kye mukola mukikole nga muli wamu kitole olw'eggwanga lyammwe okubeera obulungi n'odditwala mu maaso Kojja Kakato oli comedian oli muwandiisi oli muzannyi oli mu eddoboozi olina oli radio presenter oli vocal njagala otukolera enjawulo y'omuntu okubbisana n'omuntu alina omuzindaalo oba okuvuganya n'omuntu ali famous mu ngeri yo wakati nja kutula mangu nze kati omuntu bwe mba nanyiiga naawe oba wankyomera oba ku mukolo oba mu mwaka guwedde kati abo bengambye oli nalina mu 2010 nagumu mwe nalina oli mu 2016 omulala ne mugira kakati abo bonna n'okujjukira tebakyajjukira naye ate nze nkyasobola okwogera era n'osalawo buli lunaku kati olwaleero singa Walukaga ayiiya oluyimba ne lufuluma luba terugenda kuvaawo paka
ensiru erivaawo naye ng'ate gwe yagamba bannonda ku bwa minisita kabaka yanonda ogende n'olinga gwe tebakyali ajjukira nti waliko ki kuba kati bwe mubuuza nti baminisita Buganda yakabeera ne baminisita bameka bukyebaawo abamanyi oba ye gwe yaddira mu kifo yaani amumanyi ye babeka abakalonda bukyanga ye ekifo akivaako amakala okuyitaawo ye bakugambako nti bweba bakulonda mu ekyo ekifo kitegeeza genda okola ebitategeerekeka kubanga bakulondako olina kukola bitegeerekeka bakujjukire so okubisana n'omuntu alina omuzira oba omuyimbi oba munaka era bagamba nti okukyawa omuyimbi ng'akyakwagala omukazi omuntu yenna bamugamba nti bw'obanga oyagadde omuyimbi omukyawa nga akyakwagala naye bw'ali yasoose okukyawa agenda kuyimba akubunya ebyalo yakuteeka mu nnyimba n'olyoko owulira n'oba nga otudde mu mmotoka ne baluteekako oba oli ku leediyo ne baluteekako oba oli ku tv ne baluteekako nga buli wodda gwe gwawulira oli asobola n'okukola ng'endangani ng'alikola mu ofiisi yo ng'ayagala kuvuma nga ateekako nga ringtone oluyimba lwe bakuvumiramu. Walukago yagamba ebizigo by'omusajja bigubya kati bisaana kuba nga ttonga kiwi bye bitambula kakati amwerijjeko nze nagamba nti ajja kugwa nakyo ajja kugwa nakyo amutandise simanyi bamuwa bwassa mwagala yafuna bwassa mwagala muyimbi mwagala biki oba ye tamuyagala muyimbi lwaki gyagenda yonna yonna akozesa nnyimba sero ne luli yamusomoza nagamba mbw ayagala abaana be baberenga Walukagga ng'akyogera mu ngeri yakuvoola mbw ayagala abaana be njagala nanga abaana bange babeere bayimbi anti kati gundi njagala ayimirireko mu gundi kati muyivu w'amateeka ati mbe ebipande ndi nja kujja mu kisaawe gundi ndaba abanajja okusasula bajje balabe muyivu alina aba akola PhD oba alina diguli mu llo musayi kyekimu Walukagga atimbemu nti ye bw'anaavaamu Walukagga yajja oba ye atimbe nga ajja kwogerera bwereere ng'abantu bayingirira bwereere nga Walukagga bayingirira ssente tulaba ani omuntu gwaneegomba babijja ebyokwogera nga balowooza nti be basembayo anti balina tendensi eyo okugamba nti bayivu naseka nze manyi ekyo ekintu nkisekerera nnyo osanga akola llo ng'agamba nti ye muyivu era nakusanga munne akola llo n'amuyita muyivu munnange land friend naye nabuuza omuntu nti asoma llo asomera emyaka emeka gibeena ate n'abeera sajoni asomera emeka musanvu giba musanvu omanyi fathers gyasomera naye musanvu kati gwobeera tya nga bweyita omuyivu nga waliwo bali abasomera emingi eriyo dokita omulongoosa w'obwongo abo basajoni bwe batyo n'omwemolerako mbu gwe muyivu kuye goli weena kati nze ebintu ebimu sibitwala nga leka certificate k'omwaka ogumu akwera kaba ka myezi emeka 9 ekyekyo naye kati fe abataabigira olwokuba ndi bagenda okujja bakwewanireko nga bali abayivu ng'oli mu kaseera kazibu mu kabula muliro era ng'oweggwanika naye akola mu ggwanika naye yeewaana nze kabaka waawo nga ne bw'oba olina PhD ng'oyagala mulambo okugujjayo mu ggwanika nga tolabika kakwaya era ajja kwegira kama ndi nze nkyali busy muganda wange gundi nja kudda 8 nzira 8 ku mulimu tugenda n'abo bwe beewaana bwe bati abasajja beewaana abo nga bensesembye anti kakati ekyo bwe kiri oba university yasomesa bannamateeka zibasomesa era naye kati bw'ovaayo kyafuukako mpalusalo okuba nti omwana n'ogenda kwerodisa oba kabaka takyagaba bitiibwa kabaka abigaba ate era ne baminisita akyabalonda era n'oyo bukyavaayo bwe baamuwa bwa minisita balonze bayitirivu zano mayi basemba ku bo bakyali bangi era bakyalonda balondera ddala bangi nnyo olukiiko lwa Buganda buli mwaka lubaayo lutuula era buli mwaka balonda abalala kabaka era akyakyusakyusamu kabaka yasiima ate bw'olaba abukuggyeko kitegeeza nti naawe gwe baakuvaako naye teri bayita nti benawo obwassamudde mbubajjeko naye ate baminisita akuwandiikira nti baabukuggyeko kabaka takomyawo nali nkwaddeko obwassa komawo mbukuggyeko naye ate minisita amuyita kuba baminisita ogenda okuwulira obwa minisitule gy'obaddemu bagitaddemu omulala ng'omanya gwe baakufiisizza ng'odda eno ebusiro nga weewaanira ku bantu nti yannondako okuba minisita obeera nga bw'onadda mu bantu kati abakazi nti nalina kabina oleka abakalina ne banyumya gwe yaliko minisita sirikako bassa boogere kuba bo basigala nabwo oliwo dda sa kyekyo munnange so we tugenda okuba nga tukoma naye abavubuka babuuza akadagala bakasange wa bajja kubanga bakuba ku ssimu yange eri 0752 432
njagala abantu baleme kuddayo kuwoza bakyala baabwe kubutaddayo kuwoza nti tomalaako ojja kujja nkukanike nkutereze nkuzeewo system tugikiliininge kuba ne cleansers tuzirina system ebeera erimu ebifetefete gwate mu myaka gyonna gy'oli ku nsi kati gwe gy'olina waliwo weekiliininzeeko cleansers zibeerayo naye mwe temuzifaako so bafube bajje byonna buli kimu tujja bakwanga tubatereeza ku 0752 43 2 mpozi n'okujjukiza nti Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ly'olina okukozesa okusenya amannyo oba ogayira ludda lumu oba gamannyo gakusanya laba oli ekyokyabo oli ekinyogoga kwata Nana Herbal Mouthwash yakakasibwa National Drug Authority ate ng'atundibwa mu matundiro gonna ag'eddagala omuli zi pharmacy ne drug shops zonna genderera nnyo abafeere tebaguza kapa mu kutiya akacupa ka Nana Herbal Mouthwash kabaako ekigambo nga kiyita mu groove nga kigamba Nana Herbal Mouthwash. Okay. So mumbere emu anja bajjukiza wali ku Beef Organic wa Dr. Richard Senjobe mwemwe n'abalina okusomozebwa mu ndwadde empitirivu nnyo mugendeyo asobola okubanga ategeera obulwadde bubasumbwa n'okusobola okubafunira eddagala bakozesa abo bakozesa eddagala lyaffe emiti bakozesa eddagala libajja mu mirandira bakozesa eddagala libajja mu bikoola gwe kyomanye oba kibayita green oba ebintu ebiri organic bomwe bajja eddagala ne bakufumbira basooka okukebera kubanga n'abasabazungu abalina ye Dr. Senjobe ate kasi owulira Dr. Senjobe nekyoba olina okumanya nti bw'oba ogenza okujjanjaba ewa Dr. Senjobe engeri gyakukwatamu yokka okumala bumaze okuwona Dr. Senjobe alina abaana be yateeka ku reception awo abakukwatako abakunnyonnyola Dr. obadde yagala Dr. gumiikirizaamu wattu obadde yagala Dr. oba jangu tudde wano omugumiikirize ate bwagamba nti saawa nnyanja kuba nkulaba ekyo taliiko nti ataana akola ki so mweyune Dr. Senjobe mwabasima alusa ndwadde ebyo biki genda bugenzi ajja kubanga kolako obeere kawerette so mugende ku Beef Organic asangibwa wano emabega w'amasengere oba kulire kule baita hamu Mukasa Road kati kuba eryo litunudde mu kooti y'Emmengo mwamanyi kooti y'Emmengo erita ku post awali basi zotegereze bayita bebeto oba awali office ya Uganda Telecom ekikubo so wano babadde w'amakaga ekizimbo kya kirabe kyandabirwamu za kiragala abeerawo okuva ku makya paka kawungeezi n'ennamba y'essimu yiyo wansi osobola okumukubirako n'omunyonnyolamu n'akuwa appointment banagajja ebisinga tubirabire eno ani oba oli walambu simanyi oli Kabale simanyi oli Ggulu oli bweru wa ggwanga DHL ejja kuleeta eddagala likutuuseeko osobola okubanga ate wawona ate Dream Restaurant we Jose Manabo abo bali wandege abo bakugu mu nsonga za byakulya batunda mmere ekyemisana ekyegulo ekyenkya oluwombo olw'ennyama olw'ebinyeebwa olw'obutiko n'ebiringa ebyo namugende wali ku Dream wandege ya mmere yabwe nnungi nnyo ate nga n'abaana amanyi kye bakola ne antinabulino mwennyini amanyi kyakola ajja kubanga akulabirira bulungi nnyo balina parking ennungi w'osobola okupakinga n'otuula n'olya ate restaurant zaffe w'osanga nga wano wajjudde nga tukuteeka mu ndala bw'osangayo ku gikasule moolo ng'otandisa ebitaala biwandege yawajjudde nga tukuteeka ku eriyo Equity Bank